You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. And they told me they have been doing it over years. And I've given them a commitment as a Minister of Young People and Children that I will be supportive to them. Their mission is to encourage young people to come out and say, I am sick, and also to teach them on how to take their drugs on time, and also to tell them that you can still be productive regardless of you being sick, and also telling these young people that you can be productive, you can do an economic activity, and you contribute to the country's economic social transformation. So I want to thank her, and I want to thank the other people who have had similar efforts. Previously we had USO, which was started by Mama Janet. It looked after it was Uganda women effort to save orphans, especially those orphans who lost their parents during when HIV was on the rise in places like my mother's village in Raka, Ikalisizo, and all these other places. So I want also to thank UNAIDS, who are contributing funds to this civic organization. Kambulirensi tuli bangi tulina bato baffe abalina okukola ki okuyambibwa. Kyandwadde kikolebwa minisita naye ba minisita tebavaayo kutandika UNYPA. So no tuba tugaba midaali egy'abantu abalwanira abalwadde ba siriimu. So tuguwe Mama Janet Museveni, tuguwe President w'eggwanga, kubanga obulwadde bwali bumazeewo bakujjange bafeera akayi ne baggwawo ne tusigaza amayumba nga tulinako embugo ku miryango nga tebakyali bantu. Nze ndi witness w'ekyo kyagwa kibambulire kyagwa era akayi mu bakojjange Kaliisizo. Tulina mukyala Janet Museveni, tulina mukyala Winnie Byanyima akulira UNAIDS. Abantu bano beetaaga emidaali, oba baginonye oba tebaginonye, akakiiko akagaba emidaali kabawe ki emidaali, wamu n'abawala abavuddeyo okwesimbawo ku mpaka z'obwanalulungi eri abo abalina akalwadde ka siriimu. Abo abaana nabo bazira, bagamba ffe tuli balwadde naye tuli bannayuganda, tusobola okuyamba abalala ne batalwala ate okubabuulirira, ate tusobola n'okuyamba ensi okutereera. So okola emisomo gino nga guno mu district zonna eza Uganda, twandibadde tukola emisomo gino n'okuteekawo okukeberwa nga tweyambisa Ministry ya Health. Era omulundi mwaka ogujjanja mugamba ono ayite ne Ministry ya Health tukole declaration nti katusesewo okukeberwa kwa Uganda yonna, buli muntu bamukebere nti abalina temutya, bano bajja bayigiriza bano kati bambasada baffe. These are champions, bano abaana bano abo bonna ba champion. So bajja kuyigiriza abalala nti temukola kino, temukola kino. These ambassadors aba UNYPA, they can do more to supplement what the government and Ministry of Health is doing. So tubulamu okumanyisa abantu engeri gye bafulamu obulwadde. Abantu bangi mu bitundu byammwe ebisinga kati nga Gonyanga wamwe n'Amayingo mulowooza nti omuntu walwala siriimu nti bagenze ku ntaana y'omulwadde wa siriimu ne bajjako ettaka ne bamuloga. Abamu bakyalowooza mu by'okuloga. So illiteracy, obulwadde okuba nti tebasomye bulungi abaasookawo baagana n'abaana baabwe okusoma ne batwala mu kusima gold, mbu banoonya gold mu nnyanja. So ekyo kizibu kye tulina kyekyo, naye kati tujja kukola emisomo n'ebitongole nga UNDP eteesewo obukadde 25 obwa $, era tubadde mu musomo olala gwenkeddemu okulonkinga okuyambako okuyigiriza abantu